Mugakaggwawo President w'eggwanga Uganda President Yoweri Kaguta Museveni akutte ku nkoona Director wa KCCA omukyala Dorothy Kisaka ne Deputy we Engineer David Rulimbazi nga kw'otadde ne Director Public Health omukulu Dr. Daniel Okello abakutte ku nkoona. Nsonga ki? Nsonga z'ekiteezi. Byonna byonna nja kubanga mbikutuusaako. Ate yo baasi ebadde eva Juba ng'edda Kampala, waliwo abazigwa bagirumbye ne balumya abantu ababaddemu, era abantu bangi bavuddeyo ne injuries ez'enjawulo, ate yo baasi ne bagiteekako omuliro. Eyidde yonna neesanawo. Nja kubanga mbikutuusaako bingi nnyo mu bujjuvu. Ate entalo nnyingi eziri ku social media zo zeeyongera okuba nga zigenda mu maaso, naye nga essaawa eno wenjogera amawulire agaliwo galaga nti omukulu Sam Kuteesa si birungi, era byonna ojja kuba nga obifuna. Ate Barrister Timo atabukidde omukulu Kim Love. Muzze mubiraba ensonga ezo, naye nga zonna nja kuba nga nzikuwa mu bujjuvu. Bingi amawulire mangi nnyo, nkunnyonnyola ekindeke ki, naye nga gwe tulakkalira nywera mbe nga ndukuwa mu bujjuvu. Katandike n'amawulire agakaggwawo okuva mu ofiisi ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, era nga munnange essaawa eno wenjogerera nnyinza okugamba nti abamu miranga myereere egigenda mu maaso, naye nga ensonga ziva ku embeera eyali ekiteezi. Twafiirwa abantu abawererako ddala, era nga abamu ne basigala nga bali homeless nga tebalina gye balaga. N'essaawa eyakakati wetwogera sisuubira nti oba oliawo omuwendo gw'abantu abaafa nga baggwayo wansi eyo. So kino President w'eggwanga omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alabye nti enough is enough, n'akwata Executive Director wa KCCA omukyala amanyiddwa nga Dorothy Kisaka, oyo n'amukwata ku nkoona. Essaawa eno wetwogerera amugobye. Takomye kubanga agoba director yeka, executive director yeka, ne deputy we omukulu amanyiddwa nga Engineer David Rulimbazi naye amukutte ku nkoona. Abo bokka n'omukulu amanyiddwa nga Dr. Daniel Okello, oyo nno nga ye Director of Public Health, naye amukutte ku nkoona. Essaawa zino wetwogera agamawulire gakafuluma nga gava w'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abagobye nsonga z'ekiteezi. Nga tuvuddeko eyo bannange, waliwo baasi ekutte omuliro, era nno kigambibwa nti abazigu bagirumbye. Baasi eno ebadde eva Juba nga ejja eno e Kampala, bagitaayiza ne baba nga abantu ababaddemu, amawulire agavaayo galaga nti bangi bakoseddwa era babalese ne injuries, ate yo baasi ne bagiteekako omuliro. Eyidde yonna 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 neggwawo. Ge mawulire agava eyo, naye so far so good nti tubadde tetunafunayoko azina embeera yonna egamba nti oba waliwo afudde, naye nga go amawulire galaga nti bakoseddwa bangi, ate yo baasi eweddewo. Mawulire si malungi yadde n'akamu agava essayidi zeeyo. Nga tweyongerayo munnange okumanya biki ebigenda mu maaso anino mu ggwanga Uganda. Essaawa eno wetwogerera omukulu Sam Kuteesa, birungi si birungi, era nga mawulire si malungi agavaayo. Kansooke kutwaleyoko. Laba abasajja babbye eggwanga Uganda, naye ne mungu ono tali azaamaanya. Omusajja alina ssente ne ssente, naye olwaleero laba bw'afaanana. N'okumutwala okumujjanjaba bakukusa mukukuse. Buli we wawuliranga awabbiddwa ssente ng'erinnya ly'omusajja oyo erisookawo Sam Kuteesa. Buli we wawuliranga vulugu wa ssente ng'erinnya ly'omusajja oyo erisookawo Sam Kuteesa, ez'abanaku, ez'abalema, ez'abalwadde, basiriimu. Abasajja babbye buli kiyitibwa ekinusu, naye nga tebakwatwako. Olwaleero mulabe bw'afaanana, ne kkooti tezikyamutuuka, embegabega zonna zigudde, eyayambalanga essuuti n'ajjula. Olwaleero onoonya ekibegabega tokiraba, olwaleero onoonya omukono togulaba, olwaleero onoonya n'ensingo tekyawera, embugubugu zonna zigudde.
emyaka gyalimu omuntu eyandibadde awummudde awo nti nina okugendako emulago ku ka check-up essembabule ninamu eddwaliro eri ku levo ya lifaalo nsobola okugendawo ne bancekinga up naye mulwadde ne frustration ez'okumuwubawuba ku nnyonyi nga bamukukusa bamutwala omujjanjaba nazo zimwongera bulwadde bwereere. Mu myaka gye egya retirement ekinene ennyo kyakoze essembabule kubazimbira kanisa lwaguuga bwete agimaliddeko biliyoni na biliyoni naye temuli rifaalo, temuli yadde rifaalo. Abasajja mmwe mubonyaabonyeza bannayuganda naye ne Mukama ne Mungu naye tatudde. Olwaleero ensi tesobola kutegeera nti gwe Sam Kahamba Kuteesa alina essente naye olwaleero ne ssente tekyasobola kutaasa kuva mu mbeera mw'oli. Ogifukumudde empitirivu naye kugamba akaseera nedda, akaseera kaweddeko, essente tekyalina kyesobola kukola. Omutunzi yekka kati yawaniridde obulamu bwo. Bantu mmwe mukaabiza bannayuganda, bantu mmwe eggwanga Uganda gagga naye eggwanga mulifaananyiza ng'eryavu ery'abanaku naye nga buli kyabugagga tukirina wano. Mmwe buli kimu mukibbye, buli kimu mukitutte, buli kimu mukifutyanze, buli wali ekikumi omunaku bwajja wonna mugazi mumufunzizzaawo mwetooloddewo. Naye ne Mungu Mukama Katonda talyazaamaanya abantu be. Olwaleero Sam Kahamba Kuteesa ensi teyinza nakutegeera. Buli omu yeebuuza ekifaananyi kyani ddala ono Sam Kahamba Kuteesa. Evavaawo intaneti Twitter n'ebabika ne mubukuta ne mubuguma mwenna ne mutya lwaki batubika nga tukyali balamu ne mufubutukayo emisinde mukakasa ensi nti mukyali balamu naye ng'obulamu bukendeera, obulamu bwongera kutoolebwako. Kati olwaleero weetunuulire Twitter emaze wiikisi 2 ekubika wafubutuseeyo neetaba ekifaananyi bw'ofaanana. Omuntu tayinza nakutegeera nti egwe Sam Kahamba Kuteesa. Lwaki amaziga g'abannayuganda, ebikolimo by'abannayuganda bibatambulirako, essente muzibbye naye niwe munaakola ki? Ssente zigenda kusigala zibalumirira. Olwaleero wandibadde oli awo ng'ensi ekwebuuzaako jjajja naye mmwe mwasalawo eggwanga kulidibaga ne mudda bw'ofuna ofiisi ennene kubba bubbi. Ekyennaku Mukama Katonda yagenda n'abakuba omuggo. Essente zonna muzibbye mujojinyiza bannayuganda nene oluba lugoye nti muluguze mwambadde lwa bbeeyi terubanyumira. Temunyuma lwena mubikole naye n'akaseera bwe kali Omukama akufunze bw'ati nga n'akasupuuni bakunyiga bunyizimba. Munaye muzeeyi nywako kututa amata gemulina awaye nga bakunyiga mba zino muzeeyi teekayo ku jjiiko. Lowooza obiwulidde ebifa ow'omukulu Sam Kuteesa birungi si birungi ate nga ye mwana mulezi Ashibaga Kato munnange yeewaanye nga bw'awanuddeyo peegi eziwererako ddala naddala ez'abaana bannakibiina kya NUP. Ebyokusaaga nga bizza ebbali nkakasizza nti ndi mulalu era neetaaga buyambi. Okoose eggulo nina ekintu ky'obulalu kye nakoze ekintu ky'obupangulukufu nga sinanula nsonga ekinkoza wabula just naliddewo peegi 13 ku Facebook zonna ziri mu mikono gyange just like that. Kuliko ekyoto simanyanga Nuupu Media, simanyanga Nuupu TV, Geto Media, peegi 10 awakana itawo ku Facebook olabe ziri mu mikono gyange. Era ngenda kujja live ndoza ku kyoto, ngenda kujja live ku kyoto. Anti ensi yonna emanyi ndi mulalu. Yes, neetaaga buyambi. Ekyankozesa ekintu ekyo ab'opposition njagala musindikirize gavumenti yange empeyo ku ssente ndi bulala. Bwe mutakikola ngenda kulyawo peegi zammwe. Natutte 13 okoose eggulo. Amazima ga Katonda eno wiiki weggwerako simanyanga Bobi Wine, simanya tegenda kuba peegi ya opposition wantu wonna. Nakomyewo ate nkomyewo ndi mulalu. Teryankozesa, teryansasula. Gavumenti bwegana okumpayo ku ssente
Mwabo position muzikwate mu mpeeyo, otherwise temuli safe. Wallahi temuli safe. Kati bangambye waliwo wano omuyaye yeekanisa mayanga like a choice Uganda. Entunuli ya gavumenti yange nengakyuka bannange. Mulake choice abafukidde kye bawalula. Mumpe kisamusange ekikadde nfuniyewo ka laptop oba Lenovo oba Dell sifaayo negwa iPhone nga gumalayo oko nga iPhone 13 oba 14 muna kwezi mumpe list simanga like choice Uganda. Buli alemeredde, buli azoganya, buli awe mula, buli avuma, buli muna kwezi nzija live ku kyoto ku Facebook jamugenda okumusanga tugenda kuwayamu. Ate kyebakoze mwana muwala Kafta yayanjudde ng'agezaako okuba ng'awoogana mbu alumya Pretty Nicole. Abaana nno bamuwadde levo nga bw'obimanyi. Kafta shouting too much as if she's on top of the mountain. Don't be too local on your own occasion and trying to show class and all that stuff when you ain't gone down. Please. Panay. The excitement dushade era munaye Kafta wandi tunodde mu kudusha oyo. Engeri gye yabadde happy. Engeri gye yabadde happy nga mulinga abafumbiddwa omulundi gwe gumu. Jukira nkujjukiza neyongera okujjukiza. Dushi yali aliddeko ku bba wa mukwano gwe emu ye 0. Olinga ali ne Pretty Nicole on your side. Yali aliddeko bawa Joey Sefko ate nga baaliko ne ba friends ne Sefko ne Joey naye olwamala Joey we yamala okuvaayo ewa Sefko ye nadda mu nankani ate ne bamala okuvuma Joey ne bamuwaamu bye bamuwa oshegeera so bambi nze nja kuba nkujjukiza so that oleme kukola ki kwerabira. Yeah, look at the type of friends you have around. Deputy Speaker of Parliament Omukolo Thomas Tayebwa remindize ba MOP n'abana Uganda mwenna nti munnange buli ekikolebwa mu Parliament baba bakikoze with sound minds era baba bakitegeeza. Whatever decision is made in Parliament, we own it as leadership. So kindly don't put it on staff. Put it on the Speaker, put it on the Deputy Speaker, put it on the Commission. We own it. Okay? So, in case one has judged our decisions to be incompetent, well, we shall incompetently read you for some time until 2026. Yeah. If one is considering us incompetent, if we are incompetent, unfortunately you're with us up to 2026. Yeah. Okay. No. Sewungu, no. Honorable Sewungu, no. Please. We shall competently read you. Ate Balista Timo munanga alawudde Kim Love ono azenga akola awo video bamuzenga mumufollowinga wanga mumugoberera nga akola ebintu nga alinga ayigwaniza omukulu Balista Timo. Njukire Kim Love ono mwami oba mulenzi naye bagamba nti alimu engeri eri endala. So Balista Timo nti yalabye nga kisuuse n'agamba enough is enough. Okuva n'olwaleero Kim Love kino kikubu yalekera okunsinikirako ebinnyumazi mu mutima mulungi. Omanyi lino erisajja be bana abasajja abeevaako takyalina kyakufiirwa. Fe tukyalina obulamu obw'okulivinga. Tuzadde abaana, tulina abazadde, tulina famire. Gw'oli mu nsi naye wabula. Tomanyi oba olina mukazi, tomanyi oba olina musajja. Ewapama gw'atoyeba kuzina. Woba owulira sex wayagala nnyo okusookawo wansi, wandyebaseewo mukazi wo n'akuzina. Naye nga twagala olaba nga tekikumalya ne weekubawo omutuli. Kati olabenga gwe mwenyini wakwezinira. Kati Kim ekimala baganda bange no waliwo mama alabiddwako ng'alajjana nti munnange yeetaaga obuyambi babagobye tebalina we balaga era tebalina ssuubi
nakyo kiddako. Tata mama munsi yaffe tulage waffe tusaba buyambi. Tusaba buyambi mama mutuyambe bannange naye tufudde ffe. Kati ffe tuddira ebibanja tubawe buwi. Tubawe buwi batwale byabwerere bannange. Tutumanje tugenda kulaga bannange tubonaabona. Tuli mu nnaku tubonaabona. Emmere yaffe yonna bagivuyidde. Ekyakyaluzayi bonna bavuyidde. Kati tugenda ffe kulya ki? Tugenda kulya ki munsi muno ddala okutuleka enjala enjerere n'atufuuyira ebintu byaffe. Owuliranga ofa. N'abakoba jangu otuyambe naye tufa. Tufa bannange n'abakoba jangu otuyambe gogola ku by'amataka jangu otuyambe. Tuli wano tubonaabona bubonyibonyi. Kasente ka kinaku tolina ssente ne bakuuba nga ate tebakuyambye. Tulabye mama. Nga we mbagambye ebbaluwa bimaze dda okuba nga biyitingana dda ebya Dorothy Kisaka kubanga ayabulira entebe ya executive director bifulumye dda ne banne nga we nabagambye nti babakutte ku nkoona kyo kyawedde period kiri sealed. Ate nga tuvuddeko ewe tugendako embalala enteekateeka zonna ez'okubanga abawerekera omugenzi Jolly Mugisha ono nga yabadde deputy president w'ekibiina kya National Unity Platform mu Western Uganda zigendera ddala mu maaso. Awo tetumanyi oba omukulembeze w'ekibiina ajja kubaawo kubanga essaawa eno wetwogerera ali London. So tetumanyi naye nga essaawa eno wenjogera abaana ba foot soldier bamaze dda okuba nga batuuka ku ground era nga buli kimu mwebali nga bulijjo nga bomanyi nti babeemu ne bejjumbira buli mulimu ogubaawo ne bakwasaganya okuba nga bawerekera omwagalo waabwe. N'abannakibiina abamu bye bali batuuseeyo dda ku ground apart from abali e London n'omukulembeze w'ekibiina. So buli kimu kitambula mpolampola era nga gundi yamaze dda okuba nga efuluma list program nga we n'atambula okuba nga bawerekera omukyalo oyo Jolly Mugisha eyavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga twabalagako emabegakaawo abannakibiina bagendayoko embalala okuba nga bamuceekingako mwe mwali ne pulezidenti ye kennyini ow'ekibiina kya NUP bagenda bukubirire ne bamutuukako naye ebyembi tasobodde kubanga asimatuka era nga bw'atyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga tuvuddeko eyo omukyala Shiba Kalonje avuddeyo n'aba ng'ayogera ku nga we batandika ne Cinderella Ssanyu ne biifu yajja atya ate okubanga kati yabafuukira akabasa bibe. Naye ate kyewuunyisa nti newe nafuuka kye nafuuka era nze nasooka okukireeta ne ngamba nti omukyala oyo yampandikira olwasooka terwakola naye appreciated yalikola ki wadde kaafa. Yes, yadde yaluwandiika yampa obudde n'alikola ki n'aluwandiika but naye appreciating her. Thank you for giving me your time. Era ne mulemerako nnyo nga yakakawandiika kubanga yali akuba amanyi najjako mu kavidiyo kange n'ayitamu n'akaintroducinga n'okaintroducinga mu intro ne kati nemwegaye nemugamba kati n'okaintroducinga oggyeko mu vidiyo biki teyasobola ate eyo vidiyo yo n'agikola ki ate yazimba mutima n'agaana n'ogijjamu naate kati lwaki oba oyagala osazeewo okumentaringa si wekiri audio yakakuwa n'okakolera vidiyo yagaana oyitawo nengamba owange osanga sinatuuka kola ki yeeyo story word twisting is entirely up to her being your mentor. lwakuba kyesitegeera katati lwaki olwanyisa kyewa mentoring. Let's believe you for a moment. That's what you want. So why are you fighting the one thing that you mentored? Kati byonna sibitegeera but like I said, buli omu aseringa story yenga bw'ajagala. I had shot 8 videos. Solo artist. Including, yes, solo artist. Sina gwe mmanyera nga bagamba. Sina naye nyinamu automatic. Nyinamu baliwa. Yes. Nyinamu ne ice cream. Guess what? Ice cream up to today I'm performing ku list zange. That was my project. As a solo artist. I'm not as naive as people assume I am about my business. You've ever been through that with no money, no experience, just one thing, hope and believe in yourself and passion and believe in God. This time,
almost 10 years later, I have a catalog that has almost 100 hit songs. You want to tell me I can't take myself from this step to the next step? You have to, at one point, think about if everyone else around you is gone. Do you have yourself? Can you actually move the next step for yourself? To be honest, she had taken some time, I know. Without? Making that kind of money. Some big money. Yes. So, a reality. Nti omanyi obwina okkiriza nti gundi yandetera ddiiro eyakala. Era nga tuli ku NCK nkugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tova.